Yes, mpola mpola tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikidwa nga Uganda Mukamooli amanya ne dobozi bapita ntambi chimso rich boy Max original okuba nti otambula na favorite kuba nti osubscribinga bwe yaba nti osubscribing nabo tanaba kuba nti osubscribing nga manti tolinda bisera kuba nti bikulekawo olyo kuba nti osubscribing bisera kuba nti osubscribing mwana waffe tutambula fenna abule kuba nti wekomira wano mpola mpola kuba nti munnaffe otwesigana tutuusako amawulire ag'enjawulo bukyanga lubalwa mindi yes drama atandise okuba nti yes abeera nti atambula mpola mpola era nga amatankane gatandise okuba nti gabeera mu bantu ng'ekibuuzo kiri nti ani Edisa Musuuza gwasobola okuba nti arepressinga Nerema Namakula bintu bingi bivuddeyo era nga Musuuza abadde avaayo ayokya ebibuuzo by'enjawulo nti yes oleeta Ddi Omugole from the fan era ye yabaire natugamba nti nga yes bw'ayagala okuba nti atwanjulira omukyala omupya. Now waliwo ekifaananyi kyatandise okuba nti kisirculating oba n'okuba nti kitambula oba kispreading ba ku social media mpola mpola nga Edisa Musuuza alina omukazi gwali naye mpola mpola. Omukyala ono tanaba kuba nti ategeerwako ava mu nsi kyakola kino ebisikaddewo naye ng'ate abantu abagasomera mu baasa batandise okuba nti bagamba nti Edisa Musuuza yandibanga ye mukyala gwasazeho okuba nti atuleetera mu Uganda nga omuyimbi oli mu Ivory Coast bwe bayimba nabe yes oluyimba lwe bayita boom ayinza okuba nga yamusuddewo yes akaseera okuba nti Edisa Musuuza mbu aconcentrating era nga n'omukyala si mulala. Bw'otunulira omukyala ono wa brown muwanvu naye nga si muwanvu nnyo alina amabeere manene si manene nnyo naye ng'ate amalirawo figa kyekyo omukyala mulungi ddala mboko fire yes mboko fire alinga nakawunde eyava ekibuga kwegamba ono omwana yakula n'awola era nga omukyala ono bw'omuteeka mu bawala ab'e Uganda oyinza okulowooza yes ye Miss Africa ye Miss Kampala ye Miss Uganda oyinza okulowooza ye Miss Rwanda ye Miss Kenya kwegamba omukyala ono amalirayo ddala era nga omukyala ono babadde batandise okuba nti bakiringana Edisa Musuuza mpolampola era ebifaananyi byatandise okuba nti babita mpolampola era nga Edisa Musuuza ku lunaku luno teyasobodde kuba nti abita direct yabalo yakoseza abantu b'enjawulo okuba nti babipostinga then naye nava n'aba nti apostinga mpolampola. Edisa Musuuza kabadde akabanga kangi oba kawanvu nga musajja mukulu bambi muwulu myaka gigenda mu 3 nga musajja ono yes tabeera waka nga mukyala yamunoba n'okuba nti omukyala yali atandise okuba nti atambulamu era nga recently last year omukyala baali nti bamukuba embaga Edisa Musuuza n'asigalira mu bbanga so n'olwekyo omukyala ono yasalawo okuba nti yes omusajja ono yasalawo okuba nti apowamu n'okuba nti yeesonyiwa ebyabasajja era nga kyasikiriza abafani okuba nti bamubuuza ebibuuzo ebyenjawulo. Ssebo ofuna ddi omufumbi twagala kumanya ani yaddira omukyala Sebunya mu bigere kubanga ffe twagala kulaba ng'oli happy n'okuba nti oli musajja avunanyizibwa twagala okulaba nti olina omumbejja gw'ofunye era twagala obeere nti omutwanjulira. Now Edisa Musuuza yavayo n'agamba nti time we lituuka ajja kuvayo atwanjulire omugole naye ng'ate ennaku zino kirabika okuba nti Edisa Musuuza ate okuba nti aleeta n'okuvayo okwasanguza ebintu ngeri gye kiri nti bamumenya omutima mukyala we yamuleeta mu butaala abayaayi ne basooka batandika okuba nti bamukwana mpolampola kugwatana abanene mu gavumenti abaali baagala okuba nti batwala n'obulamu bwa Edisa Musuuza yes olw'omukyala amanyikiddwa nga Nerema Namakula so n'atyayo n'avaayo n'atandika okuba nti atya naye nga ate twakiriddwa okuba nti yes omusajja ono alimu omukwano n'omuntu atamanyikiddwa era nga ebifaananyi byebyo ebitambulawo ku screen mpolampola Edisa Musuuza yes ebifaananyi byebyo nga alina omukyalo oyo era omukyalo oyo akiteebereza okuba nti ye mugole agenda okuba nti arepressingibwa Rema yes bantu bangi bavaayo ne batandika okuba nti boogera ku Kenzo nga bwalina omukyala amanyikiddwa nga Mathake yes mpolampola yadde nga omukyala yali mukazi wa White Bender before okuba nti White Bender tanaba kuba nti akola singa concert olwagwa White Bender yadampinga omukyala ono amanyikiddwa nga Mathake bwati n'afuna omusajja omulala Mathake okufuna omusajja omulala yafuna omusajja n'alinkinga sex step ye gyemwalaga nti yes yafumiramu n'ebigambo ebingi Mathake yasika simanyi oba okusika bakulya oba kina kyekigattako kubanga nze sibyo sibyawula then awo mpolampola Edisa Musuuza batandika okumwagaza omukyala omulala awo amanyikiddwa nga Lydia Jasmine era nga ebigambo byayogerwa bingi nnyo n'avaayo n'atandika okuba nti ajeregebwa bannamawulire yadde nga ate Lydia Jasmine yasalawo okuba nti adapinga Kenzo naye nafuna
omusajja oba omuvubuka omupya amanyikiddwa nga yes amanyikiddwa nga yes Fik Famike oba Shafik Walukaga ennaku zino Lydia Jasmine gw'abeera musono lwekyo Edrisa Musuuza kyayongera okuba nti kimukuba omutima ate amawulire ne tufunakaawo Edrisa yali atandise okuba nti akwana Spice Diana naye nga ate ennaku zino Spice Diana manager Roger muli tight nnyo tamukiriza kuba nti abasajja bamusembera sono lwekyo manager Roger kirabika yali mu system za Spice Diana olumu ne bwizomanizo simanyi oba yes ne olumu ne bwizomanizo naye nga ate manager Roger yali mu system ya Spice Diana sono lwekyo Edrisa Musuuza n'aba nti obuwulu bukyamufuga so mukuba nti atambula tufunidde waliwo omukyala kwatandise okuba nti apozingana n'okuba nti amala naye ebiseera bye ebisinga obungi ebyekiro n'emisana kwogata n'ebiseera bye eby'omu buliri omukyala oyo byebyo ebifaananyi era ngenda kusaba producer wange abeere nti akuteerawo ebifaananyi ebyo bw'olabako mpolampola olabe oba omukyala ono asobola okuba nti adda mu bigere bya Rema oba atasobola wekumire wano mpolampola tusigale nga twekumira yes mu kumanya ne mu kutegeera ku mawulire agafa e Uganda. Bye bye for now.